maleke nali nga buli ogw'omu America bulazi ensonga tweyongereko mu maaso. Musajja balina ssente kyayagala kyakola tolina kyomugambayo bwadde beebuuza ekiwala wansi w'omwala we wafaanana we bamaze ozimba we wano we wafaanana ze bayita ssente. Gwe mwala gwa Hamu munnange oyinza ogweta oba Hamu Nalukwago anti munnange gwe guliko ensangi zino bagamba nti gwebyo ebimu ebintu erya Sserukwago ebyalwanirira oba byagamba nti byasimbyeko essira ebiyinza okuba nga mbu anoonyezaako akalulu. Abantu tebagamba nti ebyo nabyo tubikooye katufuneeyoko omuntu omulala naye ndowooza embeera ogirabye nga bweri era bwetyo bwetambula nga tuvuddeko omwana mulenzi Liripazo awanda muliro ayanukudde omukulu Mukunjatasera era nno talina bigambo biwoomu eri aba opposition. Ono Liripazo oyinza okugamba nti oba ali atya naye ye omuntu we aba yatandise okutongana atongana nga tadda mabega agenda yepaladinga ojja kutubuulira enjaga gy'okukusa semwaye ekulese otunda enjaga poliisi ekulese mu gavumenti ya Museveni otunda enjaga ozimbye kalina mu kutunda enjaga fe tuli wano basajja battu twekuba kubagagga batunze enjaga bazimbye zikalina twekuba kubagagga kasizoni kazze kagwako mu gwakubiri kasizoni kazze kagwako mu gwakubiri Museveni yaddeyo mu ntebe oboto otegera bo bagenda tetujjanga mu kibuga kukwegattako tetujjangako mu kibuga kukwegattako naawe twajjako mu kibuga okwegattako ani yakugamba ffe twajja mu kibuga kukulombera tumanyi baatulanga bateesa ebintu ffe twajja mu kibuga kulomba nanga twasabirina ina poloti nanga twasabirina ina poloti banyamweze bafa balina tembugenda kutumanyira ffe abaana babavu mutumanyire mwe mutujoge mugambe mbu tetwateekamu budde ye mukulu Liripazo nkugambye ayomba omulala n'atayomba ate era waba yatandikidde oba bambisore waba yatandise tazikiza yoyo omukulu oyo so ndowooza omulabe ebigambo bye awanda muliro. Kakati nga tuvuddeko eyo gye tatandikidde oba gye bwakeeredde olunaku olwa yesterday nga amawulire agayitingana nti omukulu Balamu Balugaala ntayisiza ekiwandiiko nti mwana mulenzi Chicken akwatibwe naye nga nejja buli kati tanakwatibwa. Abantu abamu bavuddeyo kubanga bemulugunya nti Balamu ono ebintu bye mbu abikola nga byagadiba lye kubanga agenda n'ateekawo embeera ng'ekintu kibaddewo ate oluvannyuma n'amala n'abisirikira. Bawadde example ey'omwana omwana mulenzi Bianca nga n'essawa ya kakati etwogerera kati nno yafuukira ddala muwala. Neba haters nga sikyawawuliza wadale kye kyafuuka wadwale kiki sikyaliko omutino guvaako kiki poneba haters mwina n'okumbeerako kakati yagwawo oba twongeremu manyi munaye abajjongezi nammwe abannaye winengejje mukoleramu olunaku nengamba waayi kandi kapiira ako ekinenga sooka olindeko neerabidde nenga lwaki temumpa kasente nga bwe munzijonkera sasula nga bw'ojjongera naye nga munnange mwana mulenzi Bianca ninga wamutunuulidde buli kimu alinga muwala era essaawa ya kakati ye ndowooza embeera eyo mwayagala atambulire naye ng'omwana oyo yatuukako ku mikono gya mukulu Balamu Balugaala n'ategeeza nti omwana ono agenda mukyusa era yamusuubiza nti agenda musiba singa anaaba takyusizaamu. Omwana oyo n'ategeeza nti agenda kyusamu era agenda kuddayo asome naye essaawa ya kakati byebyo ono kyavuddeeko oba avudde ku ekyo ono avudde ku ekyo kubanga ate amulemerako nti ne ku nsonga za Chicken ajja kwogera bwogezi bikomaawo. Kitambuza message eno etuuke ku Minisita Balamu ategeere nti tuli bantu era tutegeera alekeraawo ebintu by'okutuwuddiisa alekeraawo ebintu by'okutukyamuukiriza. Minisita Balamu ozze ovaayo mu nsonga nnyingi
naddala ez'abasiyazi abattatta n'ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda ne kalica yaffe aboonoonera ddala abaana baffe. Wavaayo ku nsonga za Shan Lips, omuwala eyataaka Katambi ne muwala munne nga beesiyaga era n'olagira poliisi ebakwate n'olwalo tebakwatibwanga. Minisita baakuleetera mu woofiisi yo akaana akato ak'obulenzi ke batambuza ku buli siteegi nga kali mu kifaananyi eky'omuwala. Omuvubuka akatambuza oyo ayimba mu bandi n'omulagira agende ku poliisi akole statement era bakwatibwe ku nsonga z'ebisiyaga. Tewaliiwo kyatukolebwa. Olwaleero wavuddeyo n'otwitinga ku nsonga za Ssaabakisiyazi Chikeni era nze nkimanyi oli mu byakiyita mu lujja. Bala mutegeeze ekigambo kyo kubanga eggwanga lyaffe liggwawo. Buli lw'osaagira mu nsonga nga zino abavubuka ne bataaka Katambi akasooka ne bataaka okubiri ne bataaka okusatu, amateeka ga Uganda galuma ddi. Era Ministry ya Ethics and Integrity ekola ki? Lwaki ba government officials mwebase bwebasi mu offices ezandiyambye bannayuganda? Etteeka ly'ebisiyaga lyayita. Olwaleero n'obutambi buvaayo ng'abantu bali mu bisiyaga, bali mu bikolwa eby'obukaba eby'ebisiyaga ne bavaayo ne beewaana n'okwewaana wano. Wano tulina MC10, tulina basefuko ne gurupu ye beeyirumiriza ebisiyaga enkya n'eggulu. Teriiyo gwe baali bayise, teriiyo yali akoze statement. Balamu meaning ekigambo kyo balamu. Tulage ku maanyi ga ofiisi yo ddala nga si bya Twitter. Nze oluusi ngenda ne neebuuza oba abakungu bano amazima ga Katonda mu ggulu waliwo abaddukanyiriza social media handle zaabwe. Mulaga abantu nti ensonga muzitegedde era mugenda kuzikolako naye gye zikoma tetumanyi. Baabateekawo kutukkakkanya oba kutuukiriza mateeka na kutulambika ggwanga bwe lirina kutambula. Balamu lekeraawo okutukyamuukiriza n'okutuwuddiisa. Ebintu by'oba oyogeddeko biteeke mu nkola. Deyo obadde okimanyi nti ku app eno teri muntu mulala naye awagula entalo ng'omukulu ne Bat Events. Ono naye entalo oba yayonkanyonke kubanga be baba bazisuubula ne bazeewola n'ozeewola. Omwami ono ayomba kakati ayambalidde tindaatini. Ajukira Lady Mariam ono eyavaayo n'amugamba nti munnange ne Bat Events kola ebirala oba oyagala kwetwala ne Eddy Kenzo fuma Eddy Kenzo ne Nyamutoolo muleke. Nyamutoolo mujja mu kamwako kakati addidde tindaatini n'amusabula. Obeere bulungi mwera toddanga munze kunzungirako ggwe. Ono mumugambe tindaatini kamuddiremu abakajoyininga. Umugamba asooka akole ku nsonga ze ez'ekisenge. Nikayogera iwe nobati omukazi omurugeho n'omwana wa nyoko. N'omwana wa nyoko. Toddamu nakwogera mu Lunyankole kuba teri Munyankole mukalu nga ggwe. Omumu wakapira mwena mwena olinganga oluti. Oto Munyankole omukalu. Okyabeera yekoje n'embalalo ina woyiza n'okugenda ggwe. Wayimba olimba lumu tindaatini. Terira tindaatini isirero. N'okomoko. Oli mukunzungirako. Mb'okunga abakazi gwe kati bakubalira mu bakazi gwe gwe kyakula sajja. Tindaatini gwe kyakula sajja webalira mu bakazi. Kati mukazi kigogendo. Kati tindaatini mukazi kigogendo okukubiriza okwegattako. Okwegattako. Nfuna bulungi. Gwe nabukalu. Omusajja yena okukwebaka kayina okumala okunywa lita z'amazzi nga 3 kubanga ate ya amalusu gagenda kumugwa mu kamwa nga akukubayo. Sitogeza noddamu n'omumanyiira. Togeza noddamu n'omumanyiira wadde. Wakala kunteerako oluyimba lupya nalondusiraanyo batomanyi. Esooka kya byonna nze njagala otegereze tuyizire najja nzize nkija nyizire njala nkubule mu kagamba kakakazi. Wafukana mwando ku myaka emito abaana b'abandi bose bangi segede bulungi akwagalako yasiraana. Njagala otulageko emyaka kyobola juzi wali ovuddeyo emabega kawo nga buli musajja yena yena omuvuma. Si buli musajja yena nti mubi goyirika ekisiraani mukwano. Mariam tindaatini bambe si buli musajja nti mubi man goyina ekisiraani mukwano. Genda bakunaaza ekyogo.
ate kati kamale n'okuttira akatalo tegente linagenda kuddamu kwegattako oli kakalu nnyo olinga lwazi walifundako n'ab'engulu olinga lwazi waliwo n'omuntu gwe bagamba nti mubisibisimuko naye gwe oli mukalu ddala olinga kisenge kino olinga kisenge omuntu amala kukuba malusu bakubayo makube ne bakubamu n'amazzi n'amalusu koza situkumanyi dekaluwiraiti abantu mbagambe waliwo omuntu ayitirira tudde ku nsonga za Nabbanja ye Nabbanja munnange nakugambye nti ye mu Dog Nation yatuuseeyo dda bamaze dda okuba nga bamutuusa mu Dog Nation. Yes, gwa statements ze yakoze ate ng'akunga abantu okuba nga balekerawo oba tebalinnyayo mulale za omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye olunaku olwaleero olunaku lwa yesterday abantu bazze mu bungi nnyo ddala ate olunaku olwaleero era beeyongerayo ate no bagendera ddala mu disitulikiti ya Nabbanja Kikuube bagenda kuba nga batalagira eyo naye ono alina obubaka bwamuwadde kowe namna Uganda nalabye Nabbanja olunaku lw'eggulo ng'agamba ali ku mukolo ogumu yayisa abantu abagamba temugenda ku mukolo gw'ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alowooza nti abantu abalina ownership n'otula Nabbanja ng'akagologoosi tamanyiro ekitiibwa Kyagulanyi nannyini masannyalaze mukirabye ekibadde Kagaddi abaana b'ekibale Kagaddi laavu ebadde nnyingi okwagala kubadde kungi mwebale nnyo mwebalire ddala anti twabagamba Uganda for Bobby bangi ne mulooza bya kusaaga buli we tulaga amasannyalaze gweyongera amasannyalaze gaba mangi ekyo kye tubagamba bano bannabbanja naawe batunuulira Nabbanja soma ebyafaayo ononyeze uwizi Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo kati enkya tuli Kakumiro Kakumiro ate tugenda kuyita awo ewo osula wonna okakase nawe gajja kukwata oleete egundi ku nguudo baba sajja alina amasannyalaze awumiza Kagaddi Uganda yakyuka Uganda emanyi gweyagala olaba abantu ab'enjawulo kati beerabisizza baganda bange Busia yayogera wa Buganda eyogedde Eastern eyogedde Bukedi eyogedde ate ng'abantu boogera kubanga omukulembeze gwe balinamu essuubi His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu twebaza abantu abaniriza omukulembeze waffe yonna gye tuyise mwebale nnyo mwebalire ddala tulwane nnyo tulabe nga Uganda tugikyusa tulwane nnyo tulabe nga ensi yaffe tujja mu mikolo gy'abamusibira mu bbwa tulabe nga tutuuka mu Uganda eyo ffenna gye tulwanira buli omu munnayuganda abeere ng'alina eddembe Nakyemalya Museveni agende baganda bange temutya bino bye tuliko tuli serious okulaba nga tununula eggwanga lyaffe ebyo era obiwulira byonna biri bigenda mu maaso yes ate wetuva ku ebyo tukyali ku nsonga zezimu ez'akalulu ate era ne tudda ku protest vote twabagamba nti ogwo gwe mulamu ogusingira ddala byonna webiri tubyetaaga nti naye omulamwa gwa protest vote mukulu nnyo katuwulira ono kiki kyatugamba tugenda mu protest vote tambuza vidiyo eno etuuke buli wamu oli ayinza okujja n'akuwa essuubi eritaliiyo mbu byabaka majja yimirira atulangirire neva tajja okujjako nga gwe munnayuganda otaddewo puleesha ne Museveni nga naye agiraba nti bano wembabbira bano bagenda kundya njagala okitegeere olumala otiikinga bwoti teri kudda bwaka ezo ennaku zonna eziddako nnaku za kununula ggwanga zigenda beera public holiday njagala mutegeere ebigambo bino tetuyina kuwa bantu bano mukisa kubeerako nabye batupulaningira kuyiiya ngeri gye basobola kutukontrolinga bajja yimirira bakugambe mwanti kati ebivudde mu kulonda tubyongezaayo wiiki namba nga bo kye bafuba kwe kukukooya gwe munnayuganda okoowe odde mirimu gyo then bakole bye bakola byonna
nga goli eyo webase muganda wange njagala otegeera ebigambo bino ezennaku zigenda kubeera za kununula ggwanga olita kulimba nti byabakama asobola okulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'otudde yensonga lwaki omukulembeze agamba tolonda bulonzi oyina okulwanirira ekyo kyolonze oyina okulwanirira wiiniyo kyekibadde kivula mu kibalo kyaffe nga bannayuganda buli bwe tuyingira election ekibadde kibulawo nti munnayuganda abadde talwanira bivuddeyo nga bamubbaala n'agenda n'akola emirimu gye tetugenda kukola mirimu gyonna nga Museveni tannavaako okuva ku kulonda tolinda byabakama okuyimirira atandika okusomera nga gwoliwako olya mbizzi nedda tulina kubeera ku kkubo batulabeko nga tuli okwo tubatunuulidde tubali bo bayimirire kale batugambe nti anti Museveni yawandudde balyoke batuwulire tebasobola nga tuli ku kkubo tebasobola kubanga baba bakimanyi nti tugenda kubalya buli nabo baba bakimanyi okwebaka kwo ly'eggwanga ly'okubonaabona be baana b'okubonaabona yeggwa okubonaabona bubaddenga bunafu bwaffe abalonzi tebubadde bunafu bwabo betulonda abalonzi bubaddenga bunafu bwaffe kubanga yeffe ffekka tusobola okukola ki okulwanyisa omusajja oyo ono gwe tulonda abeera omu naye ate ffe abalonzi tubeera 10,000 miliyoni za miliyonizi oba ogezaako kuntegeera kitegeeza senga tuba tuyimiridde ne tugamba ssebo ono gwe tulonze tetwagala kumanya bano abasajja senga baagobwa dda ne mu ggwanga lyaffe bubaddenga bunafu bwaffe nga bannayuganda kati gwe munnankyukakyuka kitegeera eyo otulootwo kwe kubonaabonaakwo tojja kunenya mubbi nti lwaki yakubbye tujja kunenya bulagajjavu bwo lwaki olagajjala omubbi okubba kubanga yo oli mubbi ye kyakola bubbi kati tetulina kuba balagajjavu ku mulundi guno tulina okuyimirira n'olulimi lumu nti twagala ggwanga lyaffe Uganda tubonyebonye ekimala enough is enough Museveni tetukyamwagala mu buyinza bwaki bwa ggwanga lyaffe babeere eyo nga bamanyi nti results yonna ene right mistake gye bakola baba baweddewo ekyo nkikubuulira respect your message loud and clear nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo niyagambye nti munnange eyakusinza abakusinza ate omuntu wakusinga nga kkiriza wokkiriza kikwanguyira mangu nnyo okumuvinga on kakati ono agambye nti ebbanga limpalanidde alien skin nti naye obadde okimanyi nti buli oneeyongera okumuwalana ate ye yeeyongera kuba bulungi yeeyongera kufuna abantu ab'enjawulo ate abagagga nti ye abange lwaki mpalane omuntu nga talina kyankoze nti era okuva n'olunaku olwaleero sijagendera ku bino bampalanirako nyomberako tonkwanirako nedda ebyo sibiriimu oba tomwagala gwebeereeyo oba tomwagala ebibyo naye nze nkivuddemu nze alien skin kati nkooyo okuwalana guys olwaleero nangiridde alien skin sijja kuddamu kukwogerako bubi kisajja gw'oyina omukisa bannange tulwanisizza alien omwana tagwa abaavu tumuwala n'abagagga bamwagala bannange abaavu nga muwalanya alien kyokka abagagga beesomba buwe so olunaku lw'ejjo zabadde zikoona ssaawa 2 ez'ekiro ku Fangoni Forest ng'omu ku basajja abasinga otteeka ssente mu kalulu ka President Museveni avuga emmotoka eriko 001 emmotoka gy'atambuliramu eriko 001 eyo bw'ogiraba omanya y'omunene
Alex Nabasa jo yabadde wali era yagambye agenda teeka sente mu ghetto alien skin zalonze abanange sajja kyagudde mu sente ulire ensimbi bannaye ulire ensimbi naye alien skin wavaawa bakulemesa campaign z'NRM kati gwe sente zikusanze waka ate alien wasinga Kenzo alien ye bamulemesa campaign ne kati ye sente zimusanze waka sajja kino omukisa so omunene Alex Nabasa bamwe yamulekeddeyo miliyoni gabadde nga 2 era ababanja alien skin mwanguwe mwomugaga yamulekeddeyo ekisawo era mbo alien skin bamwe alonde ghetto zayagala bayamba abamu alien skin kiriza nange nzijeko kufango ninkubuze subire tali mukuba luseke omanyiye mu luseke muzibu nyonega oli ku Legit TV 256 tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharingo likinge ebisigadde tukumona byo tova